Ai ukatola basi skin yange jinajja nayo yabasama ebadde tanso okugwera mbadde tanso ngotanzo tufaanana kastamala omwezi mulamba nga siraba ku bazungu ntandika okweraliikirira era oluze wano entebe ndabye abazungu batambula nenziramu amaanyi kitegeeza teri munnogo oyinza twalira bintu sitwala bintu nze era ebiseera ebisinga oli bwannemerako ennyo mbikwata nembikasuka wali eri ku Lido Beach we bikoma omusama oba olinnya ebooda olina kulinnya kuva wano mpaka wali nga ujasi walina okwewera bidde oba oyagala kufuna serefi si kutambulira nnyo kubwe ejjinza okukube akola ekyo obadde n'eggaali nze mbeera n'eggaali nawe kuba eggaali yange yakololo eba n'emmundu omuyayi ekyasi mu kabina waliwo n'abagula business class ez'ebiwagu n'asasula business class nemujja mu America nemukomya e Dubai akabanga kekano buli bubiri kekano akabanga kabanga original iro labako bakaseera kamutwalo gumeka bakaseera kati buli fake babukola nene babuzaabuza erinyambo akaboga kano ka kifiri kantwale kano kano kajja kola blood kalungi nnyo afro kano kalabisa kati olaba kuno mulimu engatto zitasobola kukola ki nzi ajajaja ne wansi oyinza ogamba nga wazigula wazambala muko Europe tosobola jambalo giraba Europe wajambala muko ekyali mpya kati ne olinzo okyogirinyisa ku ttaka lyawa driver mbagoba obagoba kasankuleeta ku mulimu n'otandika okunywa omwe ate nange boss nywa nga nkugoba I fire you oli namugoba yali anywa omwenge yali agala kutoba oli omulala driver wange yali agala nnyo okuzina me am ever there on driver wange omulala yagala nnyo okuzina ozina otya nga nze boss sinazina yasooka wagirinya mwakati ennyonyi yasooka nagirinya mu 2004 katonda wa yali enzi Uganda kinyumidde ku luno yenze musama asinze okulwawo ennyo mazeewo ennaku 4 obadde ofukidde ddala muna Uganda abasama abasinga bamalawo ennaku 7 ate nga neze ennaku 7 era babonaaboneramu obasanga batunda laptop ku mutaaso obasanga batunda amasimu nga baweddemu naye gwe omanyi omusama okubeera wano ennaku 4 ziba nyingi nnyo era batambuliza ddala olunaku olwaleero mpaka liiki ng'agenda okulinnya ennyonyi kituufu so tukuta olunaku lw'olusembeyo mu Uganda luli lutya Anchorage byonna obirabye bibaddemu amabalo gabaddemu n'okutambula otambudde out of Kampala kiki balina okwongeramu amabala g'e Kampala badijje balina okukyusaamu kuba badijje bonna balina kikwate ng'ogyeko badijje abamu abatonotono naye badijje abasinga bonna bakuba kikwate kikwate kyekitya kibanyonyola ono music kwegamba playlist bayineemu bonna basoma playlist yemu ono music gwabakubye ku kasiki era gwe music gwosanga ku H2O gwowulidde ku Noniv era gwogenda okusanga ku Katiwoko so kwegamba music wise badijje balina okukyusaamu okujjako ekyenjawulo ate kyenalabye badijje b'okumezo bo babadde balungi wali ewa selector gye be bakubye ku kintu ekyenjawulo ne DJ Spin be bakubye ku kintu ekyenjawulo naye badijje abasigadde bonna bakuba playlist yemu ate n'ennyimba baziddusa mangu so tebasobola goyinga international ekyo kyo nkibabulidde mwalaali kubanga enkuba gye bakubamu Anchorage mbadde manyi ogoyinga international DJ kukuba nnyimba z'ebweru sokolindeko katono tuli mu saaluuni terike tujjamu so bye mulaba Anchorage ali mu kubuulira ngeri gye bagenda musalamu tuli ku Dirios Media Anchorage badde nkyakubuuza ekyo Going International tekyetagisa kubanga bakuba nnyimba z'ebweru anti kati ne Afrobeat naso okumakinga okubeera international kati bwolaba DJ Black Coffee ye yatandikira ku nnyimba zaabwe ez'aba South Africa era zaakuba era zalemeramu ennyo naye DJ Coffee tajjako eyo mu bbaala yamwe eri Mama Africa
ajja Black Coffee ajja. Black Coffee is now the most expensive DJ right now. Kituufu. Era yawangudde ne awards zonna. Kakati Uncle Richie. Ba DJ ba advice kuba ogenda nnyo mu Mama Africa. Kyanjawulo kiki osangayo kyotasanze mu balaza? Si Mama Africa yokka gamba nze naliko mu kirabu ekyasinze okubeera enene mu nsi. Bagita High Ibiza. Eri Spain. Kati ba DJ bali olabira ddala nti kwegamba ebintu byabwe. Bakubira ddala oluyimba omuntu n'alufiiringa. Naye wano oluyimba balukubamu seconds za 3 n'akyusa DJ n'atandika okusikulakinga n'abuukabuuka omuntu n'ava mu bbaala nga tanyumiddwa nga tafiirinze music. Babanga ennyimba ze basampulinga obusampulinzi. So ba DJ balina okutereeza mu balungi ebyuma babimanyi but beekoppa nnyo. Kyekizibu kye balina. So oli kyazanye n'oyo n'akyulya n'oyo n'akizanya n'oyo. So obanga atakyusiza bbaala yo. Yes, obanga atakyusiza bbaala ate n'ekirala tebalina nights wano nti kati nti oba waliwo night bano bagenda kuba reggae oba bano bagenda kuba house music oba hip hop ekyo nakyo kibulamu byaliwo kemabegaawe naye nga ogenda mu reggae kizibu osangayo ne dancehall ate n'osangayo n'ennyimba z'endala ogenda mu reggae night anti kyova olaba ebintu byabwe tebijja kukwata balina okubeera n'obugumiikiriza. Diros Media kwoli olunaku olwaleero tuwerekera Uncle Richie addayo mu ggwanga lya Amsterdam olunaku olwaleero alinnya addayo mu ggwanga lya Netherlands kibuga Amsterdam gyawangaalira so leero we tumuwerekera ali wano Kaviiri tuli Ntebe tuli wano mu saluni bagiyita artistic kibuga kya Ntebe oba bayita mu kitolo eziti Ntebe. This is Entebbe town ya kitolo yeeri eno nayo nali mbaddeyo okwo. Wali obaddeyoko? Edda. Biseera ki? Nga sinagenda South Africa da 2007. Alright, Uncle Richie. Togenda gisuwa Kampala? Kampala kati naawe kati already njikooye. Ogikooye? Ekiwalo kibadde kingi? Kibadde kitandise? Anti kastamala omwezi mulamba nga siraba ku bazungu ntandika okweraliikirira. Era oluze wano Entebbe ndabye abazungu nga batambula n'enziramu amaanyi. Mbalabye nange eri waggulu nga balabye. Kati wali mbadde ndaba nnyo abaddugavu okiraba. N'entandika okwerali ne ngamba bannange sisiraanire eno. Okitegedde muganda we. Olumaze ebbanga nga tolaba ku bazungu. Olowoozezza oba ensi yakyuse. Ne ngamba simanyi ni mu kuloota sibanga nasiraani. Ne Uncle Richie olaba kati obulamu bw'okyasobola okujja n'obeera Uganda. Naye mu retirement nga mpezza in case bwe naaweza emyaka 6 ekyeyo nja kuba nkita. Mu myaka 5 ekyeyo nja kuba nkita. Nawulira abantu abali bagamba Real Life Summer Festival gireeteko e Kampala. Olabye oyinza ogireeta? Anti kati wano tewaliwo lyato kwensobola teeka abantu. Iri safe. Amaato gali gati? Amaato ge nasinza okulaba gonna gali substandard. Kiryoke naye era kyabula mukenddamu kendezeemuko. Uncle Richie bali mu mupepeta. Naye bangambye Peter Marozi alina amaato agali modern. Tewagenze wa Peter Marozi? Ina lyato lina bagendayo naye obudde. Ate kati binadde nnyo okugenda nabo abasama bamaze ne bakola ki ne baddayo. Kati nga sisa kubeera ku lyato nzekka. But next time, Easter time, we are coming back. Era ku Easter okomawo ennyumba tusuubira ogenda komawo ng'onokusula osula. Anti ngenda komawo kusereka. Manjagala basereke nga wendi. Baleme kusereka bintu nga sibitegeera. Ogenda tambula emirundi ebiri. Era bwentyo bwe nalinga nkola najjanga emirundi ebiri. Najjanga ku Easter nezjanga ne festive season ya Christmas ne New Year's. Ne just nali nabikendeezaamu okubanga nina okulambuza abantu ensi nina okugenda mu bitundu ebyenjawulo. Uncle Richie eryato gy'olina okulyako festival lirina bbeera liti? Lirina kubeera nga gali ag'e Dubai wagalaba. Oba gali agago ag'e Netherland? Netherland ate naye erina makadde naye e Dubai wali amata gali modern. Ne Netherland kale nago gye gali ne lwakuba bo bakiipinga nnyo kye bayita antique. Kati kwegamba kati okuddamu okola eryato era manjagala nzira artist ng'e Monaco. Kwegamba tuyinza ogenda e Monaco guno omwaka. Banajja? Abantu bajja kujja ate n'olaba Spain bajja Ibiza. Anti Monaco wa bbeeyi. Era anti abayina anti ze sikolerera mu yolerero. Abantu ne bajja abantu 17
nenga bakasitaba banga balina ssente omuyolero gwakoma Dubai ate ne Dubai era omuyolero nagugoba kubanga Dubai yali wa $10 ekituufu zedira mu bisatu era nza kyakasooka okumenya history oyo Dubai teri yali ategeseeyo kigundi kyamaani nganze kyenakola abasigadde bagezezaako nebigaana walaba nti n'oli mukwano gwange yagenda n'ateekayo eryato era abantu ne bagaana okujja ate nga nze era eryali lyakusasulira naye abantu bajja mu bungi tukyali ne Uncle Richie ngenda bavugira ddala okuva nga avudde mu saloon mpaka ku airport nga alinnya so ngenda nakuwa lisiti y'abagagga n'abagagga balina kweyisa batya tuli Ntebe olunaku lwaliki olusemba n'abagambye video twagitandikidde mu saloon nga bamupepeta tulabe nga ayingira Europe ng'afaanana bulungi baleme buuza gw'ovuddewa Uncle Richie kiki ekiddako tudda ku kikati sawa zino kati ngenda kusooka nfune ku kyendya ebiseera ebisinga buli wemba ngenda wemba nzirayo nina okujja n'ensiibako entebe eitha nendi ekyennyanja oba nenfuna kuki ku local food kati so leero ngenda kufuna wano ku local food olumala okulya local food by the way kintu kyenerabidde okubuuza Uncle Richie nga tunaba natuuka ku airport ogenda tambulira mu business class mwentambulira bwetaba business class sijja nanti manyi wali abagula business class mukujja mukuddayo ne baddayo nga beekwesa abo bangi era ebifaananyi ne babi waliwo n'abagula business class ez'ebiwagu n'asasula business class nemujja mu America nemukomya e Dubai tuuka entebe n'atambulira mu economy akombadde sinabakabuuka bulungi soko kabuusa abantu okola kyakola alinya business class okuva mu America nemukomya e Dubai oba n'alinya economy okuva mu America nemukomya e Dubai Uganda n'alinya business class badde sikazuulanga naye kubya ebifaananyi akompiting ne Richie ate mulimu n'abeekubyanga ennyonyi maze ottuuka kati abo ebiseera ebisinga bw'otunuulira gundi yaabwe ebifaananyi ebyo olaba nga wansi waddugala bawoledde ffe tuba twavuddemu dda Uncle Richie baŋŋambye abasama abamu bazzeeyo badduka naku 3 abasama nti kizibu nnyo okumala mu ennaku 14 aba akutuse balina ebizibu bingi bamama baabwe baavu baleka wano abaana bangi nnyo kati ajja nga alina ebizibu alina osasulira abaana school fees alina okuzaayo abaana kuki ku masomero abaana babasanga balwadde baleka wano bababy mamas bangi kati agenda okujja nga talina wadde n'ekikumi maama we asula mu nnyumba ya kimu alina naye omuzimbira kati sente zigenda mangu ate ngaze ne2,000 ate Uncle Richie bano ababa tebakola ki ababa takoze abalina abaana eri abalina abaana ebulaya wabagamba ko okuzaala business anti okuzaala business kati aba ebiseera ebisinga sente ate ze bajoogamu ziba zaaki z'abaana yeyo December gyogamba kati akuŋŋanya sente zalibadde zigulira abaana amata ate nakola ki n'agiramu kwegamba ate n'abanga ate ajja ne Uganda azikyakalemu kati so abo nabo gye bali bwe batyo Uncle Richie ekirala tukula ne motoka obadde nayo okuva watuuka kampani bagiyita bati ya muntu oba just company ate ne motoka ya chali wange yajimpa nangamba Richie uvugamuko mukwano gwange bamuyita Docas naye apangisa n'amamotoka alinayo ne kampani epangisa amamotoka nenga ne waliwo n'abalala abagala okupangisa amamotoka bayinza ate ogenda mu business services bangambye abasama abasinga the biggest number badde bakozesa Uber na boda zijja kuba zibamenya amannyo omusama oba olinnya boda olina kulinnya kuva wano mpaka wali nga ujasi walina okwewera bidde oba nga oyagala kufuna selfie si kutambulira nnyo ejjinza okukube kati era nabalabye naye ate bakole ki tebalina sente zipangisa motoka emotoka ekyasinza okubeerayo eyalayisi erabika obulungi eba ya mitwalo 10 buli lunaku kati gwe bala ennaku 4 oba 3 naye ate Uncle Richie bo bajja na nnaku 3 okitegeera naye era zibalima era banoonya buno obumotoka obutono waliwo akamotoka kenalabe simanyi bakayita Gloria obumotoka obwo obutono obwo bwe buti simanyi bakayita waliwo ke bayita ani kana akampi ennyenya akalinga akamyu bakayita akaani ako mbutegedde obwo kati obumpi bwe babeeramu ne beenyiga omwo ate jukira abasama abasinga banene ne baba balya bbaga nga bageze kati akamotoka konna ne kaloka kakakati
n'enkoko n'enkoko ya ate bwe bajja eno ne beeyongera okulya naye tuli wano Ntebe tuli Ntebe bano bayitawo batya Ntebe yeno Ntebe town waggulu Ntebe town oze kulya kanyama awo nno bwe bakubira leediyo awo olabaawo yeri ebbala gye bakubirako leediyo tuba tugenda kulya ku local food esembayo ddala ebyokunywa mu nnyonyi olina byotwala totudde ku Uganda walagireero topakinzeeko nze munnange ate bwe mba nzirayo ngula loliko nengula ne kamulali gwe bayita akabanga ava e Rwanda n'amajaani aga kisubi ogenze bafumbira ebyo byokka byokka byengula deni nemala nenkola ki nemala nempitamu atulabeerabe wano mambadde nyina ekisawo kyenjagala okugula ani atunda ensawo njagala dufo bag just kyakuteekamu bintu ebyo bengenda okugula bengenda okutwala etawemu ebintu ebitonotono nga omunnyo biki gundi kamulali biki okay kana akasawo kameka kana akali wano kano kameka nyenye ebintu byenjagala okukendeezaako kesa kitu tolinaawo kagundi akabulaaka olinamu endala zino za kifirika how much kifirika nno zirabika bulungi kubanga nejja kundabisa tolina kintu kya feeke kyogula sigula feeke kano katwala mpozi kiro zingameka just kuteekamu bugundi butonotono kantwale kano oganika 20 layira ate kano kakifiri kantwale kano kano kajja kukola blood kalungi nnyo afro kano kalabisa nabajagamba ono si Louis Vuitton abagezi babitegeererawo naye kati kano ko tebakunywa baba bamanyi osapoti nze African Gold kale webale munonga kale webale tukyali ne Richard Muhangi yes MC Rich era kyakabale wamala n'olukkiriza era kyakabale nayo linnya lyange ebintu bya tribalism ebyo byaggwawo oba gwe kyakabale oba gwe kyekasitoni oba egwopiyo ekikulu kasito obanga oli wakabi atufuga mulaalo kasito wange olina ssente gwe tokimanyi nti atufuga mulaalo atugulire wamma tuseeyo gundi baaga yaffe gwe afuga ensi eno okimanyi nti yali alunda nte era ne kati akyalunda ente naye wakabi okitegedde kati oli waddaawo mbu ate simanyi no kyakabaleyo naate simanyi biki kyovula abasoga babakozeeko ssente nga muli awo mubanyooma nsimanyi basika capati mwene muddaawo ku streeti abagezi bonna bonna basirana bali ku Wilson bafala ne babawa visa bonna bali mu America ensawo ogiguze emitwalo emeka n'ensawo ngiguze emitwalo just 4 kati wogisanga e Netherland ogigula ssente meka anti kati olaba ensawo this is a Ugandan make Abannayuganda be bakola ki be bagikola kati oba olina okusupportinga ki olina supportinga Abannayuganda yes so this is what I did just ngenda teekamu obuntuntu butonotono okukendeeza kuki kati okaguzenga kaveera tugambe nti okaguzenga kaveera biri abasama bebatuuka ku airport ne basuula obuveera bwe baguze era we naatuuka nja kufuna gwenkagabira kamuwe oba njagendanga nako ku supermarket nguliremu ebintu ate kalabika bulungi ng'olinnyo ebweru yes it will look nice seemu kabaaga kano Dirius Media tukyalina Nkorichi olunaku olusemba tuli wano ne driver waffe driver obadde naye omwezi mulamba oba ono mulala
Driver mbagoba. Obagoba. Kasankuleta ku mulimu n'otandika okunywa omwe ate nange boss nywa. Nga nkugoba I fire you. Oli na mugoba. Yali anywa omwenge. Yali agala kutoka. Oli omulala driver wange yali agala nnyo okuzina. Me am ever there on. Driver wange omulala yali agala nnyo okuzina. Ozina otya nga nze boss sinazina. I fired them. N'agenda. Ine magamba it's okay. Webale nnyo. Thank you for your services. Tweyongereyo. Okay. Ankolishi wano oli mu kugula biddayo. Wano webigula ngula wano. Anti kati olaba bw'obigulira eri mu kibuga n'obiteeka mu apartment kati ffe tulina abalabe alinza okubikyusa n'ateekamu ebirala. Kati ogula ng'onaatera okukola ki? Kitegeeza teri munno oyinza twalira bintu. Sitwala bintu nze. Era ebiseera ebisinga oli bwannemerako ennyo mbikwata ne mbikasuka wali eri ku Lido Beach we bikoma. Sentika bintu alina okukozesa ki? Alina okukozesa kago. Enokozesa kago. N'asabe n'aweereza ne bamuweereza. Na supportinga ki? Na supportinga bali abalala. Lwaki nze mba mu kiyigiriza abantu ekintu ekyo Ankolichi. Ebintu bigula wano nga naatera okugenda. Wano wempita era bammanyi. Kati kana kanzali nako kalungi. Bakayita kale powder. Simba mbili. Ke bayita simba mbili. Badde nkawulira. Kati ntwala kano. Tututa ku matooke. Otwala bino. Kati ensawo bwemenyeka bwekutuka ne matoke ne gayiika nze atambulira mu bizinesi kasi biba bindabisa kitegeera kati ono jinja ogenze no weetegese ogenda kudda okufumba nanti kati nze yeefumbira kati n'amajaani sitwala bintu bingi nnyo tutwala bingi nja kutwala kati n'amajaani nyabo sister akabanga gwasinga okukamanya kubanga nanti kati kano ke kabanga akayoli gino kano kokuteko kenyini kano bakayita akabalaga kabanga okwebereramu kituufu no kali kawandisika kigambo akabanga nanti bano bayaaye kati akabanga kalayika ke kituufu keko kenyini nyini akana akabuga ke kano kenyini lwebyato ono kwatati bwotulaga waliwo kano akabanga ke kano buli bubiri ke kano akabanga kabanga original era olabako bakaseera kamutwalo kumeka bakaseera kati buli fake baabukola nene babuzaabuza erinnya mbw akaboga simanya akagundi kati bakuterawo nti ojja okagwako straight okagwako nga totegedde abasama nabo abamu bagulawo wano bakenda ebiki naye kati nze omwenge totwala omengula wali eri ku duty free ng'omaze okusala okalaba kano ke kabanga akatuufu kati kano kavira ddala Kigali era kukawuuma kasinga kano akaboga manyi testi yako munaye tekakawa nnyo nga kamulabi kakaawa nga kamulabi naye kagira gundi kalinamu flavor kati Royco mufunye ne Royco ndoza kantwalekamu banduwawo okufumba nze kolaba naye nga manyi okwefumbira then yeki ekirala majaani nga tuva wano sitwala bingi nnyo okujjako ne timasala njagala n'amajaani ga kisubi luli mwampa amajaani tegali malungi nga geetaaga akasengejja kati lwaki temwampeerako akasengejja nako mukalina gano nago ga Uganda ono kisubi two bags zino tea bags mweziri saagala bitalina tea bags njagala tea bags anti toyagala biri nga tekuliko kasengejja anti kati ono kati oba weetaaga gundi kasengejja ate awo kyaya batakyawoma okitegedde ate biba biwanvu anti naye nga biri flavored tubine Uncle Richie akola ka shopping akatonotono sikandi tufune tea masala wano kati awo amajaani gajja kuba gannemye kaliwa katangawuzi kano ke katabbe
kano kemba ntwala nga kajjudde enfu ko kalina tibugundi kutiba wega kungamba nti kano kasinga kano kati kano tukaze kano kawanye nnyo tabbuye ate timasala kati ono timasala ne kano kajjinja bikola bitya ninga zanjawulo. This is plain. Yes. Ateno ebirungo ebyala ebya mushayi. Mama tangawuzi n'ebyo byala. Ati kano ninza kanyweranga bbanga ki? This is okwera emyezi ekikola kwena. Kwena. 46 by the way. Close to 6. 46. Tegeeza ntwale bubiri. Awo kigadde. Mbasiddamu. Bandi munyinyo wa chai ate tutuukira mu winter. Kati masala konkali kentwale buno. Oba they are different. Kati bunzali kyo bwakabingo jeko kati. Kano nako kanzali. Minga kanene tebalina mu katonotono. Kati dokasali wabali. Mbadde nno akakulowooza kano kalungi. Ate ono mukyuzi mix. Nenda bangi kinene. Soko bikuleko ndabe. Kaliko seal. Nenga monda kaba. Kano amali okafumbisiza. Kama nze kana kama. Sikafumbisa. Kapele kaina reya. Kali reya nyo. Kawa nako. Kaba India. India singokole birungu. Kali mfenugreek, fancy, flexi. Just no kayombo lichirungu kola ba. Ya kali reya. Kameka. Size 25. Size dance kinene kikitantisiza. Tebalina small size. Nene yanza. Kye kirala. Sibe bino ebyange. Sitola nnyo bintu. Ate obuki. Ibisena. Ayagala nga buli mixed like nga walaba soya rice, soya millet, plain, yaga plain, pure millet nga temuli anything else. Ambireke ebyo. Gende. So Dilios. Yeah. Wano wengula. Your shopping gyokoze is very small. Alsi ndi musajja muwulu. Ane naguze ebintu ngamu. Olyo yalinoko. Akabanga ko bunyongerako Dilios letera akalala kamu ndabanga atuto obutono. Nero tutono. Chili. Yes, I love chili. Doka so gambo otya. Uncle Richie ayagala akabanga. Tontegedde. Ate tontegedde otya. How are you? I'm good. Tontegedde otya. Onjagaza ati. Tujja byogerako. Tetulina bye tugenda kwogerako. Ngogera ku tubanja meka? I think vacation tujita 224 to 25. Echi vacation. Baya 224, baya 225. Byonna wamu 2024 2025. Ebanga wola ba season ya gundi. So etuse ku an end kuli ku airport. Uncle Richie. Wanje. Toina muwade n'akatengo ng'ogenda linnya nyonyi. Ate zatambulira mu business class. Nze ntambula nebasi. Kati ennyonyi wazimanyira. Nze yenzo omukuba nayo gana bakalinnye ennyonyi. Ye Uncle Richie soko tubuulireko ennyonyi yasooka wagirinya mwakati. Ennyonyi yasooka nagirinya mu 2004. Katonda wa. Yali enzija Ajumani ngendeeta wano Ntebe. Abamu n'abakumanyira baali bakyali mu kyalo. Awo baali tebanna
nga tebalooza nako nti balirinnya ennyonyi naye nabo balinnyanga waliwo ekinyonyi ekiri wali ekyafera aliko eriyo beach bagendangawo ne batuulamu ne beekubya ebifaananyi ennyonyi gye balinnyanga Durious Media ndi ne Uncle Richie lwe lunaku olusembayo tuli ku airport lwe lunaku olusembera ddala ndi ne Uncle Red B n'abalala mikwano gye sister ono naye ayina gundiza emmotoka kampani y'emmotoka in case abagala omuwagira abasama so tuli ku airport Richie omazewo ennaku mmeka eno baga bagiyita rimowa olimu omumanyi naye wajja ne baaga 3 emu yonna ogigabye njigabye toddayo na kintu kugabira ku bantu engatto butishaati ebintu ebyo nobirekera ku bantu okirabayo babeere ne kye bakujjukirako kale wadde abannayuganda tebasiima naye era sitiru tusigala tubawa so abasama abamulooza tebatunda bitunde abasama abamu era bagenda mu owina eyo ne batandika okutunda engoye basanga ku mutaasa nga batunda amasimu nga baweddemu nenze kati essimu zange zonna ozirabye nkyakola ki nkyazirina negye wejjeko ogabye engabe ngaba waliwo abansanyusizza oba omuwala nga yampomedde nsobola okumuwa essimu bamba ngenda manja kufuna ebirala wajja n'amasimu ameka amasimu najja n'essimu 4 ng'ebbiri za kugaba olina omuwala gwangambye yali akusabye essimu n'omugamba asibye akati ng'olaba akwagaddeko ssimu sibyagalira ddala ebintu ebyo naddala okubeera nga omuntu ali babayita materialistic otulese mu nfuufu ogirabye empisiza bubi nnyo sikini ebadde kusiiwa okatulaba sikini yange gye najja nayo yabasama ebadde etandise okuggwera mbadde ntandise ng'otandise otufaanana era ebimu ku binzirusizza bambadde maze omwezi mulama nga siranga ku bazungu olutusawo nakuairport endaa ku bazungu nengamba olabye abazungu naye mbalabye okuva ate nze musama asembyeyo gwate gwe yasooka okujja wajja ennaku z'omwezi nga mmeka najjanga 28 oze ennaku z'omwezi nga 8 almost 40 days kati ate abasama abatayinaamu ku ssente bo bayingira buyingizi nga ffe tumaze okgenda ate luli nina omusama gwe nakolako interview nangamba musimanyi abayingira December ate bo be bafala mbu be batayinaamu wadde ate abayingira mu December be basinga okubeera expensive December is the most expensive. Uncle Richie ali mu kupapa by the way. Tuli mu bintu byakwanguyiriza otulekedde olutalo lwa Liensky ne Palaso otulekedde osubira lwawedde tetuluddamu buli omu yeegendereze munne bintu by'ekiyayo obimanyi naye era baperegesi be bagenda okufiira mu bintu ebyo era baperegesi abali kuno mwebeerere mutotambula bw'omu ojja gwa mu ggaali y'abayaaye. Uncle Richie obadde n'eggaali nze mbeera n'eggaali naye akuba eggaali yange yakololo eba n'emmundu omuyaye ekyasi mu kabina yange tesaaga si yabikonde nange mbeera n'eggaali nawe olina abalabe of course nina abalabe abawalanyi siina balabe naye nina abampalana olina abawalanyi Durious Media Uncle Richie tugenda muleka agende cause waliwo yazimbye ennyumba wagirabye omusama munno ennyumba donizera nungi abalala tebazimbye abalala beeyita abagagga we bajja eno basula mu Airbnb basula mu nnyumba z'abantu nga n'amasuuka g'abantu Junior mwateerera kubanjukira ebyettaka bya donizera ebyo ndabye muli fine this time around. Junior is a young boy, is my friend. Yes. Uncle Richie, safe journey. Kankuleke ndaba oli mu neyanziza nnyo muganda wange okujja okubanga nawe osiibuleko oli mu kwanguwa kankusabire next year okomewo ng'oli mulamu naffe ffennyini okusanga tuli balamu this year yeah we gonna sorry this year no, use that one so this year kankusabire ng'oli mulamu tulabe nga tunaddamu okukola nga okomyewo ng'oli mu vibe yo ng'okyalinga bw'oli oba ne ku gundi ku TikTok nja kujja nkyale osobola tuyinza n'okukola zoom wabeerawo eza interview nga waliwo nga walimu ekigwa eyo baga gyegendereze bannange baga beiteekaawo eno ngenda gisika busisi akolo kino wagigula sente meka soko sembeze ku kamera wakati eno nagigula 25,000 eza dola takadambe n'ennyumba ya kadama namba kano kamotoka ka muntu bana abatera ovuga bu special business number ebintu bye tulina okukola nyine engato zange zenaze nazo saazamba tewazambadde nabirabye ziri ze nakugambye nkankugulirewo koolabe soko gye weeno omanyi nakugamba ebintu ebimu kola ki
Wangambe engatto toyinza gitwala girinyisa ku ttaka lya wano. Odamu byakuttanga. Sisobola sikyatta ngatto zange. Tegeza next time ojja kugulanga ezaawana ezirinya wano. Kati olaba. Kuno mulimu engatto. Zitasobola kukola ki? Ayayaya ne wansi oyinza ogamba nga wazigula. Wazambalamuko Europe. Tosobola jambala ogiraba. Europe wajambalamuko. Ekyali mpya. Kati ne olinzo girinyisa ku ttaka lya wano. Kati olaba eno